Kaakati mujje muwulirize Kadaama ono Kadaama bagenda kumutemako omutwe mama. Kadaama ono gw'olaba avuddeyo ne yeewaana ku social media nga ye bwe yeekuba amatooke ne bbaba, nga ye bwe yeepimpina ne bbaba, ate nga ssebo si waakuzikiza agambye si waakulekera awo. Kadaama ono yeetega bbaba akatego ne kamukwata. Kadaama ssebo bw'abeera mu kisenge kye takiggala na kukiggala, abeera muli ng'ali bwereere ng'ennyawuti eri bwerweti, nga womanyi abasajja bwe beeyisayisa ku bisenge by'abakozi nga bbaba agenda okumulaba ekisenge kiggulu ayingira buyingizi asanga Kadaama yenna ng'ali ati yeebajjudde, bbaba ng'atandikirawo kulya. Naye Kadaama ono agamba nti mirundi gyonna gye beekubye amatooke ne bbaba abadde amusasula bulungi akasente ke. Ate nga buli mulundi kubaako ensasula mbu bbaba wabanga wakuyingira munda eri ezo ziba ssente endala, era n'agamba nti bbaba wabanga wakukoma wano kungulu wokka ezo nazo ssente endala. Byonna bino babikola mama tannaba kutegeera, wabula Kadaama mmusaasira kimu mama aleme kutegeera. Naye omusajja yenna omwenzi mu nnyumba tasobola kweka bwenzi buno, era mama alimala n'ategeera. Naye golooza ki ekiyinza okuddirira nga mama ategedde nti Kadaama ne bbaba beerya? Olowooza ki ekiyinza okuddirira? Nsaasira busaasizi musajja yawasa Kadaama ono nga yamuleka e Uganda. Kadaama n'agamba bbaawe nti ngenze kukola, nadda ku social media n'anyumya ebintu nga bino. Musaasira busaasizi. Naye njagala okubuuza ggwe ndaba, osobola okwegattanga ne bbaba singa abanga akuwa ssente? Osobola okukikola mu nnyumba y'Omuwarabu? Osobola okukkirizanga ne weebakanga ne bbaba bw'abanga akusasula? Kuba Kadaama ono agamba abasajja b'e Uganda kati takyayagala kumanya basajja b'e Uganda, buli kimu bbaba akimala, buli kimu bbaba akikola buli kimu bbaba akikola. Nze musaasidde ku bulamu bwe kubanga mama n'ategeera n'ensi nga abatalina baba bagenda ku mutono. Njagala mazima muwulire ebigambo bya Kadaama ono bye yabadde ayogera nga yeewaana n'okwewaana okwegatta ne bbaba mu nnyumba. Vidiyo nkusaba ogimpereka like, ompe n'endowooza yo mu comment section. Vidiyo yiiyo. Kati baba yamala amala bw'agaana okumala asobola okubbiriza n'ajja mu lumu yo n'abanga alina kyanoonywa n'abanga alina kyakebera n'akugamba ne mukimala. Naye okusinga balisita nga bwe nakugambye abasajja bali baba yakajja mu lumu y'emirundi emirundi ajjamu ayingira naye nga si kwezi ensonga, naye kwezi ensonga era waba akigala akikola. yakajja mu lumu y'okwezi ensonga emirundi nyine esatu wakamuwaka emirundi esatu. Naye okusinga kati olaba nga bwe mbadde nkugamba ebiseera ebisinga ne bwatayingira munda, era abannaye bakadaama abalina amabina tulabi, ne bwatayingira munda amabina gamumala n'agekuutirizaako n'agakubako. Kati jjukira yamanya nti nyambala gistring oba gistring n'akabina bibasikirizaamu kisimanyi. Oyinza n'okuba nga bwoti omuyitako n'agiraagira oba tewali yalaba nakuba wati ku mabina n'aganyiganyiga mukwati n'oweesungusula, naye ne bweweesungusula talina kyakyusa. Nogamba naye njagala ssente ate kati agenda kuba nzija ekooti. Lindako baba akuwayo kasente ng'omuwaddeko? Akuwa yakuwayo mikoba obuba oyagala nga tayingira munda osobola omugamba n'akuwayo 7-8 kasi
kati nze tampa kashi bw'aba azisindika ng'azisindikirako olimba baye yasindika kuki asindika sente zange Balista towakana nze agenda n'okusindika sente ng'omukazi oli mutamanyi olina ku lisiiti ng'akusindikidde ku ssente ofuna ssente mmeka omusaala ndi bwakyenda olina lisiiti ng'akusindikidde ku ssente ezisukka 9 miliyoni 4 nkuveeko gitulageko lisiiti Balista lwakuba byanneemye okuteekako green screen nze nina evidence buli kimu kanzireyo waneeno ondaba oba tondaba tukulaba mundaba kwata wewe bati akagoli ka green screen ojja kalaba wansi baba yakuwa miliyoni 4 nze Balista singa nkulimba sandize mu kamera baida bwenzi kambalage wano nina omwana yankubira essimu inbox yange ejjudde bannayuganda n'okwepanka kati kyemwagala okuŋŋamba musinga baba kati mumuvuganya bannayuganda n'okwepanka mbadde ewa Balista Timo okumalira nno ddala akabanga gye ndabidde omwana ono ow'obuwala n'atunyumiza emboozi nti yeebaka ne mukama we mu kiyumba era n'agamba mu bufunze yafuukira ddala mukyala baba namba 2 era n'agamba nti yeebaka bulungi nnyo ne baba n'amuwa n'essaati ze ne bambuka waggulu ku balukoni ne batuula eyo era nga musanyufu nnyo okuba nti yeebaka ne mukama we era ye n'agamba talina na nnyonta yakyeyo kubanga baba buli kimu akimumalira. Kakati omwana ow'obuwala kankugambe bino ebigambo evidiyo zino ziraba zitulendinga singa egwa ku mukama wo omukazi ali mu kiyumba ekyo mwokola olwawe bagenda okugajambulira obwerere abantu batandika okuyita abawalabu nti babi 95% ku baana ab'obuwala abafiira mu biyumba nkiddamu 95% ku baana abawala abafiira mu biyumba bakama baabwe babatta lwa kwegadanga na babba baabwe bakama baabwe babatta na kwegadanga na babba baabwe weewaawo mulimu n'abamu abalwala ne bagaana batwala mu malwaliro naye 95% bw'aba teyeebaka na baba aba yeebaka n'omwana w'ewaka bannange mu biyumba buno mwe tukola ffenna tukwanibwa naye ng'omuntu olina okumanya nti kiki ekyandiita wano bulamu bwe njagala oba ssente ze njagalawo ku bibiri n'okolako eki n'okolako kimu oli muwala muto vidiyo tezigenda vaayo ku midiya ngenda neneebuuza ne ngamba oba abantu abamu tebalina famire ze baswalira n'ogamba nti kale kino ekintu nkikola naye mama wange bw'anaakiraba mama wange bw'anaaba takirabye omwami wange anaakiraba atya omwami wange waba takirabye famire ye neekiraba etya like ebiseera ebisinga wabawo lwe mba ngenda okukola ekintu neŋŋamba naye omwami wange bw'anaakiraba kinaamulabikira kitya ye bwe kinaaba takitutte ensonga famire ye naakitwala etya famire ye bw'eneeba tekitutte nga nsonga famire yange enaakitwala etya ye abaana bange bowe balikiraba baligamba maama yakolanga ki kino ebiseera ebisinga tiktok eneeba emalizaamu bwereere views ozaagala likes ozaagala okenda kubeera ewantu bakusuneesune oyogere buli kimu kyoyagala mukwano vidiyo tegenda kuvaayo kati ono omwana ow'obuwala mukama we bw'amutta nga mujaano nga mugamba era abawalabu babi batta abaana wali wano omuwala eyafa ku tiktok omuwala we baali bamuyita Fatuma fe odiyo ze twazifuna yafuna olubuto mukama we n'amugamba ojja kubeera mu kiyumba paka w'oli muzaala omuwala we yakyaka nnyo naye ng'omuwala we ekyamuttisa kwebaka na babaawe kwebaka na baba bannange omukama wo bw'akukwana nkwegaidde omuyimo ne bw'oba oyina gwa myaka emeka va mu kiyumba ekyo ogende omwana ali proud nnyo n'okwebaka ne mukama we agambe no gambe era nze mu bufunze nafuuka mukyala baba namba 2
babangulira ebirabo ampa ssente mukwano ssente ezo agenda zigwa naye togenda zeeyagaliramu kaakati vidiyo bakutemyeteme singa zigwa ku mukamaawo ye singa zigwa ku munnayuganda munna akola mu famire eyo abannayuganda tetutegeera singa zigwa ku munnayuganda munno akola mu famire eyo oba ne zigwa ku munnakenya amanyi oluganda oba ne zigwa ku mutanzania amanyi oluganda nga mukola mu kyumba kyekimu kale ffe weetuli tuba tubalaba waliwo n'omulala agambye mbu yakamala ku kyeyo emyaka 10 yakola ejjodani emyaka 4 ne yeebaka n'omwana wa mukama we okumala emyaka 4 kaakati ekisookera ddala njagala okusaasira Kadaama ono omanyi buli kintu kyonna kiba n'entandikwa naye ate buli kintu kiba n'enkomerero omusajja yenna nga mwenzi ate naddala ng'ayendera mu nnyumba ku mukozi njagala mbabuulire nti obwenzi obwo tebuwangaala laazima bamala omusajja ne bamumanya kizibu nnyo omusajja okuba ng'okolera obwenzi mu nnyumba yo n'omukozi mukazi wo n'atategeera ebiseera ebisinga kiba kizibu ayinza okulwawo okukitegeera nga mwekweka naye amala n'akitegeera Kadaama ono simanyi oba teyaleka musajja Uganda bw'aba yaleka omusajja Uganda ebigambo bino yayogedde ate kukuba nga ye ne bbawe baayawula nga ebirowoozo bye ate ye bimuli eri ku baba kubanga baba amuwa ebintu bya mirundi ebiri baba amuwa essanyu ate n'amuwa ne ssente kwegamba Kadaama yeetundira mu nnyumba ya baba alinga bw'olaba malaaya okumanya Kadaama ono muzibu agambe nti baba bw'aba bagenda mu kikolwa buli mutendera alina okugusasulira bw'aba waakukoma ku ngulu ezo ssente endala bw'aba waakuyingira munda ezo nazo ssente endala bw'aba waakubeera wanene mabega ku bbina waati ezo nazo ssente endala kwegamba Kadaama alina bizinesi 2 mu nnyumba muli era ye agamba baba amuwa ssente era ye takyalowooza na ku basajja b'e Uganda alowooza ku baba yekka kubanga ekisooka amusasula bulungi atuukiriza nange okisanga Uganda kati imagine ng'oli muzadde n'olaba omwana wo ng'ali mu kwogera ebigambo bwe bityo ku social media nga yeewaana nga ye ne mukama we bwe beekuba amatooke mu butuufu ng'oli muzadde oba toyinza kweraliikiriramu oba olina okweraliikiramu kubanga ono omwana essaawa yonna omutwe tekuli bajja kugutemako Bakadaama bwe bati tebasibwa battibwa buttibwa Bakadaama bwe bati tebasibwa battibwa buttibwa mama asobola okukwata Kadaama ono n'amutungatunga ebiso nze nkubuulira abantu abamu tebamanyi nnaku yaabwe yabatwala imagine ovudde e Uganda olesse obwana bwo kamu oba bubiri ogenze kukola ogenze kuyiriba ogenze kuyiiya kyokka otuuse eyo otandise kwevulunga na musajja w'abandi omusajja gw'omanyi nti bamuttirako tebamusibirako eyo batta bussi tebasiba bamutta bussi tebamusiba ogende okuleka obwana bweno nga n'essente z'obadde oyayanira okukola tebuzinyumiddwa na kuzinyumirwa nga mama abwe baamusse simanyi oba mmwe abandaba mwali mukozeeko ebikolwa bino eby'okwegatta ne bababa oba waliwo abasobola okukikola n'ogamba nti anze baba wabanga mpa akasente nze kitalya mmere muwa waliwo yali akikozeeko abantu abasinga mutya kubanga mumanyi obubi obukirimu so Bakadaama kibi nnyo okuvayo ne weeyogerako ebintu nga bino omuwalabu kati singa abaako ng'akuwulira singa abaako ng'akuwulira omuwalabu mama aba tagenda kukutemako nsingo
ebyo oba ogenda kubinyumyawa kubanga abawalabu ennaku zino batrackinga amasimu g'abaana abawala buli kimu kyayogera ate aba ne ka translator obyogera mu Luganda eri nga bidda mu Luwalabu. So abantu abamu balina okumanya ennaku yabwe yabatwala ku byeyo ne beesonyiwa babba b'abaana. Olaba Munnayuganda yakusanga ku bbaawe ng'oli mukozi nabula okukutema naye ate olwo bali. So nze ono omuwala kye musaasira busaasizi nti obuzibu obuyinza okumujjira buyinza okuba bw'amaanyi, naye ate munnange muntu mukulu tosobola kumugamba kiki kyakkola. Watuuse kati emyaka gy'aliko tosobola kumugamba kiki kyakkola, ate omuntu yenna bw'abanga kyakola akifunamuko ku ssente n'essanyu. Muganda wange omuntu oyo aba tafugika. Nze ntiddemu ewantu wamu kumutta, otherwise singa kibadde ekyo sandimubaddeko na buzibu kubanga baba amusasula ate kiyanona ssente, naye kumutta ekikolwa kyakola ng'ate akikolera mu nnyumba kyekisingira ddala okuba eky'obulabe. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera abeekumira ku mukutu subscribe nga tanaba okuba nti ate otwegattako tusobola okuba nti tutambulira ddala wamu. Mubeere bulungi, Omukama Katonda abankuumire, mweraba.